Eno ye programu omuntu w'abantu ng'ewagiddwa Marika Curry Powder. Kasange mu supermarkets zonna Marika Curry Powder ke kanzaali kaffe. Twazanyanga tapo, tuzanya tapo, tuzanya nobo, ne tubuuka omuguwa bwakalabanda kukajja kakakona bwe ko era ngoyinga obuliwe nangu okakana bwoti tiba nangu obukalabanda nengamba mukama nange mpulira njagala okuyimba nenga amazima simanyi nti ki oba nange nyimba bulungi era bwe nawulira enjiri eri n'omuwala n'ayimba nengamba it is time. Actually ndeje batekawo competition tewaliwo school anthem nenji y'oluyimba Ndeje is a school of joy and pride. I find my joy in Ndeje alone, and my heart longs to see Ndeje rise and shine and to be the pearl of Luweero. Single sex school kugamba kyali kipya nnyo gyendi. Kubanga nalaba ebintu nazula ebintu nasirabangako kinasooka okulira ebintu mbwali bafia mbulu esubi mbulu emirembe kyensaba museno mera nange Judith nsanyusa okusinkana nange bwenzinya gye baliko kale nyako wano ongambe bayitawo nalya second estate kati wokasiba oba wobeera wano weerera ddala ninagwe sisanzeewo batugambe mabegaawo eyo nga tetunnagendayo omulabe wange njagala ombulira amannya go gwani amanya n'eddoboozi actually ndabalaba n'ekifaananyi n'ekifaananyi nze Judith Babirye era bwenti bwenfaanana ndi musanyufu nnyo okubeera ku muntu w'abantu olwaleero. Erinnya ly'ettuufu gwani gwe Babirye gwe Babirye anti abantu bye babyogera mbu oba oli Musoga naye otubuzaabuza eno mu Babirye Abaganda si buzaabuza mama wange Muganda taata Musoga nkulidde mu Buganda awaka tukuze tuwogera Luganda ne bwe tugenze tukulaakula ne tuyiga Olusoga kati ndi mwana wa mbala bbiri abo njabala musaakedda era njagala ogamba abantu bonna nti erinnya lyange siribuzaabuza ne kitange bw'omubuuza ne baba mmange ne bonna be nasoma nabo ndi Babirye tekijjaawo kiri nti taata wange Musoga era ali Musoga tekijjaawo kino nti mama wange Muganda kati Abasoga abala bakodde eyo mugyebale era nsiima ino abantu mwena abanenda ndi musangavu ino okuba kumpi da Bukedde TV. I think for the first time abambulidde nga ndogera. Mama ne taata bebaani nzaalibwa omwami n'omukyala Mukoza Henry mu kyalo bakiyita Nyenga mu district ey'e Buyikwe era taata wange abasinga bamumanyi nga omwami yali headmaster wa Nyenga Senior Secondary School okuva omwaka gwa 1982 that is 1982 paka mwaka gwa 12 wetwava nga maze okummula egy'obwa headmaster ne tusenga ku kyalo kwegamba nga neighbor wa Nyenga bakiyita Kabaale era awo taata wange wabeera essaawa zino
era wewaka omuntu yenna neetaaga nga abuuza Judith Babirye muzaala wa weewo. Bwe njogera ekigambo Kabaale abo ne balooza Kabaale oweeri. Munaye Uganda ono ebyalo biddiŋŋana. Naffe wali ennyenga mu Buyikwe tulinawo akaalo bakayita Kabaale kati awe waka wennyini. Mwazaalibwa abaana bameka? Tuli abaana 7. Gwoli wakumeka? Nze ndi mwana wa 3. Soko tukubiremu akafaananya awaka ye mwakulira waali wafaanana watya? Twakulira mu maka taata affe nga headmaster nga musajja akola nnyo, twakulanga twagalana ate twakulira mu maka taata affe nga musajja ali very strict. Oba ngambe omusajja very strict ngambe ntya yatukuumanga nnyo. Era nga ku kyalo kizibu okusanga muwala wa mukoza nga atambula. Babirye enkuza okutuuka wano simanyi disco bwefaanana. Simanyi gamba nti biduula kwegamba olaba ne mu ddembe lyange era mmanyi okwebuuza nti singa Katonda teyannyamba nembeera muyimbi oba nandibadde mu bulamu ki? Kubanga nze simanyi kye bayita kuva waka n'oga nti ogenzeeko wali otuleko wali. Twakulya mu bulamu bwo taata nga tukugira nnyo okumala gatambula nti ogenze kukyalakyala. Titwagenda kumwago madisco. Ekintu kyemmanyi nti walinga lwa Sunday nga teeka oba waakiri musanga nga baga nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo waakiri. Twali bakristaayo. Ekyo kyo yajjumbiranga mama ne taata okulaba nga tugenda ku kkanisa. Awaka wano biki byojjukira ng'oli mwana muto ebyasinga nga okunyumirawo? Nze mu kukula okwange ekintu kye nasinga nga okunyumirwa yali TV. Ewaka yali etuuse. Ate nandigisanzeewa. Yaliwo nga kuliko obuntu nga Inspector Derrick. Kathi, hier ist Derrick. Tun Sie genau, was gesagt hat. Gehen Sie nicht an die Tür. Ich bin gleich bei Ihnen. So, wir sind so schnell gekommen wie möglich. Das ist alles in Ordnung. Das ist der Täter, nehmt ihn fest. Nekubeerako bukatuni bwa pingwi, nekubeerako gamba obuntuntu bungi ne Sunday feature nga banyo okuleeta bufirimu obulungi. Wano awaka abaana 7. Embeera yammwe yali etya abaana n'abaana? Waliwo abaana abeesojja, ono tayagala, ono namwagala nga mukulaawo. Nze mu bukole bwange ndi muntu ayagala abantu. Ate ndi muntu kwamba oba karakta yange nyangu. Kati Robin aliyo twakisinka nambadde nkulaba ku TV. Naye omutima gwange ninganga already akumanyi. Kati nze omala kunkola kintu nendyoka nga nti why gundi ono yandibanga ate ayinza okukosa mu bwange naye nze naturally is what you see is what you take. Ndicho ndaba kyendi. Era kikati ne mukula kwaffe abaana nze saafuna buzibu kubanga nalyagalwanga nnyo buli omu ate nga nange abantu mbaagala. So ffe twayinamu ebyo yabaita sibling rivalry oba abaana bato okulwanagana. Okusoma wakutandika olina emyaka emeka? Robina okusoma nakutandika nina emyaka 5. Kasomero kyako? Natandika mu kasomero edda kakyali actually mbwedda akasomero kubayita Nandere Primary School eyo mu Luweero. Natandikira okusoma bwenvaayo ne nkyusa essomero mu P3. Soko otuleke tudde wali mwayambalanga biki? Twayambalanga uniform kalinga ka pink.
nga kalimu amavunya bwe gati n'akabonero wano. Era essomero ly'endowooza nzijukiramu sister bamitanga Sister Fedde. Sister Fedde ng'afumba akatogo akalungi ne tukalya naye bwamalanga kwera ssaawa zaalinga nga mumaze okwebaka musanga mwenda nga mwolekera wansi mu faamu okulima mu lusoko ku myaka 5 kati ogenda tulima era n'atuyigiriza okulima oli omukyala nga tasaaga yali mu sister. Olwo obuzanyo bw'omwazanyaawo nga muli bato bwabagalizisanga okusoma mwali buzanyo ki? Awo ku myaka egyo twazanyanga tapo. Tuzanya tapo, tuzanya nobo, ne tubuuka omuguwa. Nobo yali wantu kale gulangine akuba naye era guno omulembe nobo nga mukwata ebyayi ebino ebyebitooke kamasasira abana b'omulembe guno basanze gino emipiira emizungu neffe ng'okwata ebyayi ebyo tukamusanja wakati n'osiba akapiira n'okasiba ne kakaluba bulungi nnyo. Kati mwana tunogamba oli abeera eri n'ono abeera eno gwe n'obeera wakati. Engoye zino nga tuzifungiza paka eno bwe kuti ffe twamitanga nobbo. Kati n'ofungiza eno n'eno bw'oba olina akapala akapya tumenga shiwati oba ofungiza bana balina okola nti olina akapala akapya era wenna ng'obuuka engeri waliwo engeri gy'obuukamu bategere nti maama babiri bamugulidde taajiri ennaku ezo empala ezaalinga bwezisanga za taajiri kati ng'era abatonga mwepena ffe okulaba tebakategedde akapale kange akapya kaliko obumuli bwe kati ate iwa tetwayawuzanga nga maama nakusana ng'oyawuza. Bwe natuuka ku myaka gyali myaka 3 bwe natuuka mu P3 ne nkyusa essomero ne bantwala mu Nalinya Primary. Weewaawo oli ku Bukadde TV1 program Jola wa muntu w'abantu tukyagenda mu maaso n'omuyimbi Judith Babirye tovaawo katukola.